Amanya ndobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Omanyi bakansala nabali mukubera nga balayira n'onaku olwaleero Lord Mayor w'ekibuga ekikulu Kampala City lwayiziddwa neera nga mukulayira wabaddewo bakansala basoose okubeera nga balayira naye mu bano bakansala mulimu omusajja gwe bayise Katabu Moses onono nga kansala wabula yeewuunyisizza abantu ne Katabu Moses yakoze ebyafaayo mu kulayira kwa 2021 wazze okubeera nga alayira naye nga yeesibye enjegere ng'omanyi ba slaves zibedda nga yesibye enjegere ku mikono side eno ne side eno yenajja okubeera nga alayira watuuse okubeera nga alayira mukimanyi bulungi nnyo nti mu procedures okubeera nga omuntu alayira naddala ne mu ggwanga lya Uganda like abo bakansala aba Lord Mayor aba President Chief Judge oba omulamuzi Chief Judge alayiza abo ba President kati waliwo abalamuzi ku madala gasigadde eno be balayiza baneno bakansala aba Lord Mayor n'abasigadde kati omulamuzi abaddewo okubanga yabeeranga Chief Witness okubeera nga abasayiningirako n'okukakasa mu yes buli kimu kiri mu mateeka okubeera nga gwolayidde kati omulamuzi natuuse okubeera nga alayira kijjukira azze yeesibye enjegere na buli kimu ng'alina n'akapande wanene akalaga mu 7M ne 7 free political prisoners ye ng'agamba muneera bakyali mu kubeera nga tebali free tebalina ddembe lyabwe wadde bagenda kubeera nga balayira naye tebalina ddembe lyabwe watuuse okubeera nga alayira omulamuzi amugambye togenda kubeera ng'olayira paka ng'enjegere ezo oziggyeko nambuuza amateeka akigemba mmenye waneeno okubeera nga ndayira kubanga ffe tetuli free at all ono kansala wa kibiina kya NUP National Unity Platform waganye okubeera nga ajjako ebyo ebintu byalina omulamuzi byamugambye okubeera nga ajjako enjegere z'abadde yeesibye asooka alayire n'agaana omulamuzi ye kyakoze kwe kuvaawo omulamuzi wavaawo that means bonna abasigadde babeera tebagenda kubeera nga balayira wanti onange egyo osobola kulayira nga ate ow'ekitiibwa omulamuzi ye ate avuddewo paka banne bwe bamuwooyeza ku lw'okwagaliza banne awo kwe kujjako enjegere nera alutadde waneno ku kibegabega alayidde olujegere oli ku kibegabega wabula nga yeesumuludde lwesumuluddeko ku mikono wasigadde singa si banne oba singa ye abadde oba agenda okubeera ng'asembayo okulayira weekanga nga teyandiluggyeko bassa ekyo nga teyandilayidde naye olw'okubeera nti omukolo gubadde gukyalina okubeera nga gugenda maaso banne be bamuwooweza ne bamugamba muganda waffe kakkana kolawo oti kakkana omulamuzi asobole okubeera ng'akomawo tusobole okubeera nga tulayira era bwe batyo ne proceeding n'okubeera nga balayira ng'olujegera aluggyeko ekikola kyakoze abantu abasinga bonna bakigambye si kikola kya butiitizi wabula kikola kya buvumu naddala okuva mu kibisinde kya National Unity Platform abantu emitima gyakalubira ddala wano kwa SMX Media tubeera ne updates ate stories zaffe zibeera nnyimpi nga ozabe n'ekyokusatu stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka obutasobola kutwalira nnyo data obeera agadde stories zaffe zetukoze nkusaba bambe subscribing o likinga to commenting on SMX Media. MSMX, I sign out.